kwa maid bwa bwerere olaba omuwalabu gwe tutende empisa embi atwala maid ku bwerere ne passport n'agikusasulira naye ate abazungu be babalimbalimba ne musasulire sente ezo. Abagendere obwerere bebo be batwala ne batunda mu nnyumba kubanga teyateekamu wadde 10 abaazimuteekamu be bamuliko be bamutulugunya. Abaana abaffe beteekamu sente zaabwe yeegulira tiketi yeegulira visa yeesasulira ekisaawe asasula wagenda okutuukira okusula n'okulya n'asasula n'omulimu gwagenda okufuna. Mukalnet ojja kusasula sente z'omukyalo ono. Tulina pulobulemu emu nti bannyinaffe babalimba lwekyo. Tolina bw'oŋŋamba nti ogenda mu Buwarabu kukolera muzungu ng'ate ogenda mu Buwarabu. Abawarabu abazungu abali mu Buwarabu abazungu abaliyo bakozi ngaffe afuna omusala naye ogutamumala ekitegeeza tasobola kuwa contract ya myaka emeka ate era teriiyo mugwira asobola kuissuinga visa. President yenna ngomanyi nti oli president kitegeeza tegeerera abantu bonna obeere ng'obasingako kikyose ky'omanyi kati olaba nze atali president nsobola okubeera ebintu ebyo nga mbitegeera bulungi naye ye president kakati president kyo nkimugjeeko n'ekyokulala tamanyi Kadama kyeki tamanyi Kadama kyeki tamanyi nti omuntu bw'ajja Dubai wano n'afuna omulimu n'agenda mu nnyumba y'omuzungu emuwa ssente nnyingi okusinga ez'omuwarabu kubanga ye alina kampani oba kampani zakolagana nazo nga zitwala abaana mu nnyumba z'abawarabu ye alowooza nti teri bantu bakutakusobola kukolera mu bawarabu kubanga alina promotinga kiki tojja kusanga Coca-Cola ng'alanga Pepsi lwakuba naye kagambo Cola era ojja gamba nze Coca-Cola oli agambe Pepsi Cola kakati ye alookingidde wali wokka w'amanyi wokka walo. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Za muzukulu wakabajja omugiye sewunya tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Twazeyo Dubai okubeera nga ate tuwumulamu wabula nga nyongera okujjukiza gwe wenna abadde naffe mu mwaka omukadde tuyingidde omwaka omupya. Kuno omwaka omupya ebigenda okutuuka bigenda kubeera nga bingi bitugenda okwongera bigenda kubeera nga bingi so fani waffe wenna nga oli eyo katunaba kubeera nga osubscribinga genda ku YouTube osachinge SB4 Media Tuggussa Enssonga osubscribinge ate era ne ku Facebook genda ko ononye SB4 Media Tuggussa Enssonga olikinge page yaffe eyo tubeere nga tutambulira wamu. Omwaka omukadde gukuyisizza gutya tegubadde mwangu naye mukama wa buyinza nti ogumazeeko so naguno omwaka omupya tandikirawo okupulaninga nga kiki ogenda okukola mu mwaka guno omupya ate era ofube nnyo okukola kubeera nga okituukiriza ekyo kyo planinze ng'omwaka guno gutandika bangi tupulaninga naye maaso awo diverting obwongo bwaffe ne tuva ku mulamwa so kusuubiza nti gwe na kasitoba planning era guno omwaka omupya nga gutandika so bwegunagwerako nga byo planinze bijja kubeera nga ate obituusizza mu butuufu bwabyo. Ndina omukulu Mr. Mukalnet wa Mukalnet Global Services side ino ndiyo ne Kim DJ Kim side eri ndiyo ne Nalongo waliwo bigenda mu maaso gyebavuddeko twafunako ko obuzibu ne Mukalnet Global Services era kyampaliriza okubeera nga nzija okugonjoola ensonga eyo era kasa okuva we najja bintu bino bitereera naye twagenza okubeera nga biriŋŋanga ebyagala okuddamu bangi bazza mu inbox yange nga baŋŋamba SB4 goli ku ground nonya ku bakulu abo nonya ku mukulu Mr. Mukalazi ononye ne ku Kim tulabe nga tugonjoola ensonga kuba ffe twali tumaze okuguma naye mu kuguma kwaffe tulaba nga bitandise okutabuka tutandise okumenyeka emitima neŋŋamba nga ndi ku ground kanonye ku bakulu bano tulabe kiki ekyasobyemu oba kiki ekyayonoonese waliwo okuwaayirizibwa oba waliwo enteekateeka yonna enabeera nga tugonjoola ensonga zino waliwo akatambi akali mu kutambula ndowooza Mr. Mukazi wakalabye waliwo akatambula ku social media okwo omwana nga alimu okwemulugunya naye sitera kuwuliriza bigambo by'abantu bwe mba nga nina access ku muntu oyo gwe boogerako fuba okumunoonyako netubeera nga ate yampa sayidi ye na biki bwe bigenda okubeera nga bitereera. Mr. Mukazi sooka obuze ku bantu mbalamusizaako mwena abali ku mukutu guno SB4 Media
Tuggussa Enssonga amanya n'eddoboozi nze Michael Mukalazi okuva mu Mukalnet Global Services wane Dubai nga wetusinziira ne tubuna amawanga gonna. Omwaka gukuyisiza gutya omukadde? Omwaka tegubadde muzibu n'akamu era nga ensi yonna bwefaanana buli muntu yenna bwafaanana mubeeramu okusoomoozebwa obuwonvu n'obuggo obanga onootambula okuyitambula muno obw'ensi. So tusaba guno ate omwaka ogutandise gubeeremu ebyomulika bingi oba tusobole okugufunamu ebirungi byereere nga bwe tubyagala. Bannayuganda bo bakola? Bannayuganda bakolera ddala era buli mu nsi yonna munnayuganda waali olabya ddala nga munnayuganda mukozi wadde nga weewaawo nga bwe ŋŋambye mubeeramu okusoomoozebwa kungi nnyo naye tusigala tukkiriza Katonda nga tumanyi nti obulamu busigala bugenda mu maaso mu mbeera yonna gye tuba tutambuliramu. Nga sinnakuvaako ng'otweyanjulira ebisawe baabigadde emirimu gyasitopinzeemu bagyeyongera mu maaso? Gyeyongera mu maaso emirimu kubanga waliwo abantu betukolako nga bo bali already mu UAE, waliwo abantu betukolako nga bali mu mawanga agalinaanye wano nga Jordan, Oman, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain n'abava mu Europe eyo nabo bajja wano mu Dubai okubeera nga tusobola obbakolako. Ebisawe gye bikyali ebiggule naye ng'era ne Uganda bagenda kuggulawo mangu nnyo kubanga akawuka kano bakalabukiridde mangu singa kali akabagwako obugwi naye kano bakabukidde mangu naye gasooke tuggalewo tutereeze wano nawali yoke tugulira abantu bajje batandika okukola n'okulya obulamu mu Dubai. Okay, tweyanza nnyo Mr. Mukalazi, happy new year. Saidi eno ndiyo ne Kim, DJ Kim era nga naye nakoma okuwuliza ali mukozi wa Mukalnet naye mpozi waliwo byakyuseemu tugenda kubanga twemanyi olunaku lwaleero. Kim oli otya? Alhamdulillah sina tamboga. Bulamu bulungi? Mashallah bulungi. Nazzeeko mu bbaala mwebale ku mpaka keya. Nebyagendeddeko byogere. Naye nga kuliko omwaka? No, nze sitera kugamba nze nkyukamu n'enjogera y'abantu abagamba nti kuliko omwaka. Because sobola kwekulisa mwaka kwaniriza gujja simanyi kye guleese. So nze sanyukira mwaka guzze ate seekulisa mwaka mukadde wabula kye neebaza Mukama nti ye bali kunsobozesa kumala tambulako omwaka gutumazeeko. Okay, ebitambula ku social media ndowooza nawe biraba byakutuuse? Byatuuseeko nabiraba actually from I think from Wednesday that night. Yeah, 2021 up to now 2022 mbiraba. Naye nga gwe mutu omukulu mu bitambula? Yeah, of course nze mutu omukulu, but I think today we tudde wano we shall come to the end. Okay, thank you. Happy New Year. Side yetu yayo Nalongo Mukalazi wa Mukalnet Global Services. Tosa tubuuzaako maama. Mbalamusizaako mwenna abali ku SB4 Media. Amanya gange nze Nalongo Mukalnet okuva mu Mukalnet Global Services. Happy New Year. Emirimu gyo giri gitya? Giri bulungi sebo. Abaana gye bali bulungi n'abalala bajja essaawa yonna. Olaba omwana kutawanyiza waka nga akyali Uganda. Naye eno bakuyisa batya? Bantawanyaamu era ng'abaana bwe babeera ne betuzaala bennyini batutawaanya. Naye era ofuna engeri y'okubakwasaganyamu. Ate omwana omukulu ye ali atya? Omwana omukulu ye talina buzibu wadde. Omwaka yaguyingidde bulungi. Okay, tuze tunyumyemuko tugonjole ebyo ebyasoba wamu n'okubeera nga tutuka ku nzikiriziganya. Mr. Mukalazi, tunabanga tudduka waliwo twakoma okusisinkana waliwo ebyali bitatambula bulungi era ndowooza meeting eyo gye twakola yakyusa bingi nnyo ddala nange nembeera contented nezaamu kufuna amasimu nga ngamba weebale nebaliza ku Mr. Mukalazi SB4 mpaka namba ya Mukalazi bannange bala yagimpadde yagikutte yangamye entambula nkya natambudde natuuse bulungi nafunye omulimu natandise okukola kweganga ge masimu genfuna naye gyebuvuddeko ndooza mwezi nga gumu mwine bokusenga mwengalamuko omwana naŋŋamba nti tewamukolako ate nga kasente yakafuna nenkuuleza zi voice notes ezo n'amaloboozi byonna busobola birecevinga nonyonyonya nongamba nti osooka nonkweka nongamba nti mu kampuni mwali mukko obuzibuzibu nengenda kitunulamuko nkirabe nenkugamba ekintu ekyo kitunulemu wakitunulamu ekintu ekyo ekintu ekyo nakitunulamu era bwe waweereza amaloboozi ago nekusaba n'enamba y'essimu y'omwana nenjifuna kubanga okusooka nali simanyi omwana oyo nga simulina mu system
oba kale abaana balinganga bana nga sibalina mu system bonna bwebazze ng'ompeereza n'abava ewalala nga bajja bateeka amaloboozi mu inbox yange nga sibamanyi naye nga nasooka ne mubuuza omwana naye nga sikumanyi sikutefuna mu records zaffe wakola otya tuweereze kino na kino kale omwana n'amala n'atuweereza ebintu ebyo ne tukizuula nti omu bwe twali tukola nabo ye yatwala ssente ezo bali yamuggyako ssente ezo ng'agenda kumutambuza then ne bafunamu kondowooza ebyajja ebitali birungi wakati awo omwana kyeyava ajja mu inbox zaffe era omwana oyo bwe yajja tekinadduza nnaku ziringa nga 10 okuva omwana oyo lwazze mu inbox era ne mugamba ngenda kukola investigation ku kintu kino mbeere nga nkimaliriza kakati mukola investigation zaawo ate we namulabidde ng'agenze ku social media era nenziramu nengenda mu inbox ye ne mugamba owaayi ate wagenze ku social media ate kati mbadde nteekateeka okulaba nga ntereza ensonga zino biri bitya naŋŋamba ndabe ng'omwaka guggwako ng'ate ndaba ebintu tebinaba kutambula neŋŋaaka neesalira amagezi era ne lwaliro ku makya ndabyeko message ye mu inbox yange nga ŋŋamba ate nsonyiwa. Wali ogenza nokola statement nti bye mwali mukola nabo management yakyuka emirimu gyakyuka? Emirimu tegyakyuka, management yakyuka n'ennamba z'amasimu ezisinga ne tuziggyako era kyova olaba ogenda okulaba kati kuliko ennamba z'essimu 2 zokka emyezi giringa kati 2 giriko ennamba 2 zokka zezitambulirako era nga tubagamba nti zino ennamba ze mulina okuyitako oba oyagala Mukalnet zino ennamba ze olina okuyitako ojja bafuna bw'oba oyagala video ojja mufuna ku video oba oyagala audios nga oli ayogera eddoboozi oli comparing era ojja mufuna yennyini gw'oyagala. Management era yasooka gye mwayawukana nayo mwalimu banne bano abaliko ku top twalinako Kim, twalinako Ziyad, kwaliko Narongo, kwaliko Michael, kwaliko Onesimus, nange mwennyini ku tiimu eri enkadde tiimu nga nnene ngeri waggulu yonna yo neya top be baaliko. Baani abaavaako baani abasigalako? Kwavaako Kim ne Ziyad bokka be baavaako. Tweyanza nnyo. Kim tuli naye wano eno gwe boogera nti ku tiimu eri yavaako. Kim, ku tiimu wavaako mu ngeri emu oba endala actually njagala ntangaaza omulabi yenna before nga sinagenda wala. Nze mu Mukalnet nali sikola mu recruitment side. Nali ku management ku tiimu nga bwagimenya omukulu naye nali ate mu department ndala. So kyatuka ekiseera nga company efokasinze nnyo mu recruitment kati ate omukulu n'agamba nti side yange ya department yange tusoke tumala okutereeza recruitment then bakomewo eno. Wali mu side ki? Nali mu side ya tour. Ngera bwe wajja last time ntitwali mbyako kulambuza abantu eno kugenda mu desert kugenda wa ayufulemu. Yes, so side yange tusoka tujuyimiriza basoke batereze eno then later on tudemu to proceeding eno. So I had to quit. Nengamba nti kati nze jange emirimu engeri gye gitaliiwo nensooka mpumula. Okay, mukuumulako kuno tulaba ng'omwana acomplaininga akulembeza linnya lyo sente ezawaga mu mikono gyo. Sente wezawaga mu mikono gyo naye mukalazi sente zo zaatuuka? Nedda sebo. Sente wezawaga mu mikono gyo sente tezaatuuka mu ofiisi ya Mukalnet. Ensonga eri weti omwana yajja inbox yange bwe yajja mu inbox yange n'angamba nti gye baleko ssebo ne muddamu n'angamba kuzirya ennamba zammwe endala nsindika message temunziramu n'ekikoze bulungi gwe nonziramu. So mbadde njagala kunyamba n'ensonga ze nemuga ensonga zo kinangamba ajja kujja Dubai kola naye simanyi wetandikira simanyi kine munyonyola buli kimu procedures nga bwe ziri n'angamba kale paperwork ye yeetagisa. So nemukolera paperwork bwe ntegeeza paperwork kuliko visa kuliko invitation kuliko medical travel insurance nembi musindikira ku paperwork kubaako ne ticket ye paperwork. So in total yasindika miliyoni 4 twamaliriza miliyoni ya kitunaga balance ajja musasula nga amaze tuuka eno nga amaze funa omulimu era agala mulimu gwa kiyumba
kya muzungu ne mugamba mbuuza sente ezo miliyoni 4 wali oziweereza Mukalnet ku nsonga ki? Wali oyagala kutambula mwayogerako ku mulimu ki? Zaali zaaki? Kuba waliwo abateekamu sente nga ngamba ngenda kukola bwa kirina kino sente ezo miliyoni 4 zaali zaaki? Bwa maid ki? yangamba ngenda kukola bwa maid naye nga mu kiyumba ky'abazungu ne mugamba kiyumba ky'abazungu mba ngenda funa sente mmeka nga ntaddemu miliyoni 4 nangamba oba ogenda kufuna miliyoni 1 n'emitwalo 8 miliyoni 1 n'emitwalo 8 ogenda kukola mu kiyumba ky'abazungu nga ngambye ngenda kukola mu kiyumba ky'abazungu emirimu wegiri but saagala ojje Dubai nga tugenda tuukira ku mulimu though mukalazi saamutegeeza nti nina omuntu gwe nnina gwe ndi mukolako olw'okuba nti ate nali nava muki olw'okuba nti nali tetukyali in touch of business. Tekyalibadde kyabuvunaanyizibwa omutegeezaako nga mukama wo? Yes, kyalibadde kyabuvunaanyizibwa era bwe kirina okubeera in terms of procedures but saamugamba reason being nti tekyali nti nali manyi nti oba it will come to this end nga manyi ekintu kyangu nnyo just kutambula kati ekyasinze okuleeta obuzibu probably ekyasinze okuleeta obuzibu nti yali alina tambula ennaku z'omwezi nga 29 December tiketi ye bwebadde egamba okitegeera kati baggalawo ebisaawe it was 26 oba 28 yes baggalawo nga 28 in between 28 ku 27 lwe bastoping enyonyi nze kennyini ne musindikira message ne mugamba tofaayo wadde baggaddewo ebisaawe tiketi ngenda ngikyuse we bagulirawo ebisaawe wogenda otambulira maybe muli yafunamu okutya so ye yali tamanyi nti ebisaawe babiggadde siyinza kulimba naye nga kintu kyemmanyi nti kyali jeno wonna kuba nze nasooka nenkimugamba nti feeno twabiraba nti amawulire geno gaalanga era n'abantu abamu twagezaako bibasindikira nga balowooza tukola ki tulimba antielu ne amawulire Uganda bwe gaavaayo ne gakitangaaza bulungi nga process ye yonna yakamala weeks nga 2 oba n'agenda mu mawulire. Of course okugenda mu mawulire yamaze kuba nti kisaawe kiggale kubeera bwe mba nti yagenze mu mawulire zaabadde ku lwokuna zaabadde naku z'omwezi meka 3 lwe yagenze mu mawulire that means yali natambula nga 29 kati enkeera waalwo nga 3 n'agenda mu mawulire. Okay, Nalongo ensonga zino zitugerako kuzimanyiiko? Yesebo zo wazimanyi otya? Nazimanya omwana oyo yasindikira Saalongo message n'amuweereza amaloboozi ga Kim ne message za mobile money. Saalongo n'azitubuulira ffenna ng'abakozi ne tuzimanya naye kati kyembadde sitegedde bulungi mukulu Kim agambye nti omwana yabadde wakutambula nga 29 ne baggalawo ekisaawe kyesimanyi oba era nga bw'omubuuza nti process ebadde mu weeks 2 kubanga omwana yatandika okomplaininga nga ebyekisaawe tebinaba nga sinaba nakugenda Uganda ate baggaddewo ekisaawe nga nkomyewo so omwana yayambulako Uganda nagenda nga 2 December yesebo naye ensonga z'omwana oyo nazirekawo nga complaininga nti sente zitadde wantu sitambula nti nasasula sente zange ne sitambula ate message nziweereza tebakyanziramu kubanga basooka ne boogerezeganya wali mu process y'okusasula sente n'addamu awo ng'amaze okusasula sente nga boogerezeganya ndoza nekituuka nekiwanvuwa obanga aweereza message nga tezikyaddibwamu kwe kujja ewa Saalongo. No, okay, sisuubira nti omuntu asobola okuva eri kibwatukira n'agenderawo mu mawulire kimanyi musooka ne mutuuka ku nzikiriziganya ne musooka muyisiŋŋanyamu ewo ebigambo mu inbox omuntu okutuuka ogenda mu mawulire omwana yakikola teyakikola uliriza kankubuleko ne bwagaata nze siinayo message egamba nti oba nayomba naye oba namubulokingako oba nakola ki no actually ngaera bwe Nalongo bagambye nti ensonga bazimanya after Saalongo nga amaze okurecevinga messages bankubira essimu Saalongo ne Nalongo ne Michael ne Onesimus ne tu meeting before ng'omwana otanagenda namugundi
mawulire ne bambuuza ensonga ezo ne mbagamba yes nkimanyi era weekiri buli kimu ne nkibalaga owuliriza mwafunamu ka meeting yes before nga tebinaapeningawo actually zalina meeting bbiri ku nsonga eyo Saalongo yennyini n'agamba nno ngenda taking a responsibility njogere nani n'omwana then bwe mala okwogera n'omwana nkuddire okitegeera mu kulinda awo bino ne byahappening gwe tekyalibadde kya buvunaanyizibwa gwe kennyini okwogera n'omwana nga tonalinda Saalongo ayogere n'omwana kuba gwe wali omutwe omukulu uwuliriza SB4 omwana mbadde njogera bwe bwalisindika message n'agamba nti zino nakulaga date kuba message ekino giziraga date nasindika wano ne wano nga tebanziramu okitegeera asobola oba fine ekintu we yatuukira okugamba nti wagambira nti nali simuddamu yansindikira message n'agamba ate nagenza olaba ng'ate ku media endala ng'ate balanga namba ndala ate zino ndaba namba ndala ekitegeeza wanziba ne mubuuze namba z'ogamba wazijjawa ne mugamba gwe kennyini gwe wansindikira message nongamba enamba wazijja ku SB4 Media teyakolaga bukaka like abaana batera okubuuza obukakafu nti ndagaba ddala batera yambuuza nga nsindikira message mu ntandikwa ddala okola ne bamukalnet mwe bamukalnet okitegeera since nti ze safunako ku baluwe ngo bamukalnet sisobola keera ku machane neegaana nti siri bamukalnet okitegeera nangamba ndaga ebukakafu obukakasa nti oli mwe bamukalnet ne musindikira ebifaananyi bye twali nammwe Basaalongo byande mugamba yeffe ttiimu yonna yeeyo abantu beebo okitegeera so ekintu kino njagala mukirabe in two perspective ways in a professional way ye bwe yabadde ajja tasobola kuleetera bintu byonna nga bwe byali ye yalonzeemu kisobola muyisaawo nti ne bwe yali asindikira Saalongo message yamugamba nti omuntu gwe mbadde njogera naye yaŋŋambye nti yeggwe okitegeera fine amugamba yenze ng'agamba yemmwe okitegeera ye ng'ayogera kiki ekikola kimuyisaawo which is true nti alina kyogera kuba ziri sente ze tosobola mugaana kwogera kintu kyayagala ku lw'esente ze byanayo tubiwulidde tukyalina ekkimu tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga subscribe likinga sharinga tuli mu nsonga zino zitera okutabula nnyo abantu naddala abaana abali eyo Uganda osobola okutomera omuntu ku social media oba mukwano gwo n'akuwa mukwano gwe naye birimu okubuuzabuuza naddala ebintu bino byokugenda ebweru so olina okuba mwegendereza naggamba nze omuntu gwe boogeddeko omuntu azizza omusango osobola omunoonya twogerezeganya tulaba ayinza okuba nga teyakikola nga bamuwaayiriza ayinza okuba nga yakikola naye nga alina ensonga ku lwaki yakikola Mr. Mukalnet bintu byonna byayogeddeko biwulidde bulungi omwana kituufu yajja mu inbox yo omwana yajja mu inbox yange naye omwana bwe yajja mu inbox yange yajja ng'agamba gwe wenyini gwe njogera naye bulijjo era mmanyi nti njogera ne Mr. Mukalazi era n'oli yaŋŋamba Mr. Mukalazi omwana nampeereza ebifaananyi naŋŋamba era yaŋŋamba yeggwe kubanga ebifaananyi ebibajjirangako n'amaloboozi maloboozi nga gagamba nti yenze mwenyini gweyogera naye kati in the first place kimutumu blaminga okubeera nti yakozesa erinnya lyange nga nze omuntu ng'agamba oli omwana nti yenze namugamba nze mwenyini gweyogera naye on top of that namugamba oyagala nakwogera na Naalongo kankonde nkozesa essimu ya Naalongo yennyini nkulikodingire owulire ddala nti oyogera nani na Mukalazi oba oyogera ne bamukalnet bennyini kubanga ennamba ya Naalongo nga kweri kuli eyitako kati yajja nayogera nabaya Naalongo era teyakikola naye kimbwalo bwe yayogedde nempiikingamu agambye nti tewamuwa bbaluwa emugoba oba tewamugoba mu butongole so yalina okulaba nga akola ekintu ekyo okubeera nga atambuza omuntu kakati nga bwagambye wali mu ntandikwa nti yali tatambuza abantu ali mu tours nti ali mu tours ekyo kiraga nti yali ali mu tours ng'alina okusindika abaana abo abaforwardinge bakole ki bajje eno gye bali
ate nakyo tekyandibadde kibi nti bw'oba otambuza omuntu si kibi naye okutuukiriza n'okweyita ekyo kyotali nti kakati weetuumye oli nti yegwe mukalazi gw'ogenda okukola kwoyo omwana. Era omwana yazze ng'agamba nti nze mukalazi yennyini gwe mbadde nga njogera naye mukatambi ketwalabye gwe mbadde njogeranga naye. Nayogera ne mwami mukalazi kennyini nga yampa namba kwensindika ssente n'angamba engeri gy'atali wano Uganda tebalinawo office. Ate era nga bwe tudda message ze twafuna zonna amaloboozi ga Kim ng'ayogera n'oli omwana ng'era amugamba nti ki nti yeye nti yenze mwennyini awo wava obuzibu bwokka. Nalongo meeting gye mwatudde gye mwatuulamu yo yali etya era kiki ekyasalwawo gye twatuulamu ne Kim? Kim yatwetondera kyekyasooka n'atusaba tumusonyiwa okuba nti yakozesa erinnya lya mwamu mukalazi n'obutatambuza mwana. N'atusaba nti nno agenda kulaba omwana oyo oba amuddiza ssente ze oba amutambuza. Kyekyo twasalawo ku meeting. Nga tebinajja mu mawulire kuba nzukira twali tumaze okutuula ennaku zaalinga nga 3-2 ne tulaba amawulire nga omwana agenda amawulire aga mukalazi yanziba yennyini gwe nayogera naye gwe nawa ssente zange. Kim, kyetaagisa ky'okutambuzwa omuntu ng'akusasudde ssente okuva e Uganda okutuuka eno kuba ssente omwana wabanga yakuba miliyoni 4 n'atatambula. Kyetaagisa ki? Kiri kyetaagisa of course aba alina otambula okujja. Lwaki teyatambula? Ebintu biba bya mirundi ebiri. Nti omwana oyo okujja ku ssente ezo kwaliko waalina ossula kulya mirimu byonna n'okutambula. Okitegeera. 2 tiketi z'ennyonyi tezibeera ku loba normal rate. Nti leero ziri ku nti zonna zibeera bakatugaiza nusu 1,000 leero ya 1,000 enkya 1,500 zikyuka mu budde bwonna. Kati nganza atambuza omwana oba ali mu kintu nti ndi mu ekyo ekintu genda tambuza muntu nange sobola kugula tiketi ngeri high rate. Nsobola olinda ne ngamba kangumiikirize at least tiketi weenakkiramu wenjo gigulira oba wenjo okusasulira. Nsobola otambula omwana okusobola ofisa ssente. Yes. Kali lwaki ate omuntu oba omuwadde eti okutambula nga tonnamanya tiketi? No, eno date okugimuwa yabadde tiketi ng'efulumye. Kwe kwali date nti alina tambula wo date west nga tiketi emaze fuluma. Nenga tekwali gamba nti namugamba nti ojja tambula ennaku z'omwezi west. Just endagaano eyaliwo nti omwana ng'agamba saa mwaka kugweko nga sinnakola ki sinnatambula. Sova gwaweddeko. Gwaweddeko. Okay, Nalongo omwana yagenze mawulire. Twalwanagana nabyo kulanga tutereeza emirimu gyaffe. Yes ne gitereera tulabanga ate bituddamu. Kyekiddako? Ekiddako ekirungi nti nno omwana oyo omuntu eyamukolako waali ate tamwegaanye. N'ekirala mwami mukalazi yasuubiza omwana oyo nti ye ajja mutambuza wadde Kim amuwadde ssente oba nga tamuwadde. Yesebo kyekyo ekiddako kuba ndowooza omwana ye kyayagala kujja Dubai kufuna mulimu. Kati ebisigadde Kim yajja okusalawo oba akwata ssente n'aziwaayo oba taziwaayo naye ng'omwana tweyama nti tujja mutambuza. Kim tuzaako ki tuli bannayuganda? No, ensonga eri bweti njagala asooka clarifyinga kino eri abalabi ba SB4 n'abantu bonna abali eyo. True kyenjagala oba kyenjosaba simanyi nteekateeka za management but nga bwe twatuula ne Saalongo twakikkaanya nti kuffe kikome kwono mwana. You understand nti bwe baayo omwana yenna azze nti oba ayagala tutambula ng'oba atuukiridde enze sikyalina that responsibility unless other business. Anti tunakyogera wano nga n'omuntu akulaba nti oba mpozi nga ziri other businesses ekyo it's fine. Nebino ebya recruitment no ekyo twakikkaanya. Era n'ekintu nga nze kye nasalawo nti since ennamba yange ebaddeko ku advert ezizirwaninga
and abantu abasinga bagiina nagigyeko nagiswitchinze off olowooza kino tekirabike bubi ng'omwana oli gwe wali akosenda kuba simuteri off buli muntu yenna gwendi naye nti in touch nagiswitchinze off ngenda gijjako tekyali on ne right now ne leero Salongo kwankubidde ngenda kumuwa Salongo enamba yange omwana ennyini ngenda gimusindikira enamba yange kwe naabanzize like kino yaleekeriddemu nze mbadde nteesabuteesa tosobola kujja ku namba eyo nga biro tebinnaggwa omanyi lwaki nti omwana kasaana ankuba essimu banaweza mesi nga essimu teriiko era ojja lwa musanze waliwo babloga bannaffe enkyo ojja musanga wa SB4 ate nze sijja mu mastori wuliriza ensonga eri bweti ekisaawe ebya Dubai tuyinza n'okuvaano nga bakiggudde omwana bw'anaaba atuuse I myself nze kennyini nnyini njagala ngende ne Salongo ku airport okupikinga omwana oyo andabire naddala bulungi nze kennyini njabaawo bw'anaaba azze nze just kino njagala kikola ku lwa bulungi bwa kampani nti ekintu kino kyazze kyakosezza nnyo Salongo ne ba staff n'abantu abalala nange kennyini kyankosezaamu ng'omuntu naye njagala kiclarifyinga bulungi nti ku lwa kampani ku lw'erinnya lya kampani ne Salongo ne Nalongo we are sorry for that oba ndi sorry for that ekyaze ekya happiness ku baana abantu sisuubira nti kigenda kuddamu baawo era nakyeyama ne mbagamba nti ye last okay njagala kujjako mukono waliwo gye tutambulira eyo n'osanga abaana nga basuula ku nguudo nagamba nze yandeeta omuntu nansuulaawo nze yandeeta nandeka ku kisaawe nanzirukako kim akasente koba nako kakyaliwako kumupangisiza wagenda osuulawo yesu oyinza okumuleeta tikiti wagibokinga dayinza okujja wanajja akasente kokumupangisa bed space wasula weri yes weri bwaba nga ayagala musuze weri wayina oteeka osula bwe kiba kyetaagisa nga Salongo agambye oba Nalongo agende nti bagenda ku accommodation za company kyonna ekiteza gwe ogenda okumuleeta kino kiri ekyokumuleeta nena video gye nalabye Salongo kyayogedde that means ku nsonga y'okumuleeta ngenda kukwatagana ne Salongo mu kavidiyo ako nange nakawuliddemu wagambye omwana omuwadde ogenda kikolako kyonna olabe ng'omwana ajja akola ekyo ngenda kikola era neeyamye era nga bwe nkugambye omwana yakomewo mu inbox yange leero ku makya message nsomere ku makya nga yeetonda ne famire yonna olwekyo ekyatuuseewo naye yeeyama nti nemugamba nti sirina buzibu era ngenda kubeera nga ntuukiza ekyo kyenneeyamye omwana oyo ngenda kumutambuza katayagala wadde ekisaawe ngenda kumutambuza ajje akole naye nga tuzzeeko emabega oyo omwana si ye victim yekka ku nsonga za kimu olaba victim abalala bangi abaliwo awo abawala da bonna abawala tekuli mulenzi bonna abawala kwebalira kimu badde nga muweereza message ezo ez'abaana abo abalala ono yekka yavuddeyo naye waliwo n'abalala bo bakyaliyo e Uganda gye bali era bugundi bwe yafulimeyo video abaana ne baŋŋamba akati naffe tuyambire ddala nange message nezitandika okuyiika nyingi gwe head gwe butwalanga naye ensonga zino genda zikolera ki kuba singa oyo omwana avaayo n'ayambibwa n'abalenda bava kampuni n'asigala waggulu nga bazzeewo n'okubayamba nga bonna bazze mu nzijja oyo gyaggiddemu nsuubira buli omu tasobola kujja mu nzijja eyo buli omu alina engeri gigakubamu side ne side oli n'agamba okenze genda kukola bwe nti kakati abantu abo bonna kimu yabamanyi bulungi kubanga ensonga ezo azimanyi bulungi so bw'abadde ayogera ku nsonga ento tutanya ku nsonga yo n'omwana yekka tulina okutanya ku nsonga z'abaana bonna abaliyo kimu abalala bo bamanyiko no omanyi kankubuulire kyenjagala osooka okutegeeza buli muntu aba n'ensonga lwaki ayogera ekintu ate buli muntu aba n'ensonga lwaki okitegeera abaana abo weebali n'abaana abali mubabulooka nga seggwe oli ayinza okuba n'omwana n'agamba ekintu kimu nagaa nti kimu n'omwana namugyeko sente bwesiti ne bwesiti kwatako bwesiti naye nina bwesiti gwe bwe omuntuusizaawo oba nkolera bwekiti ne bwekiti
kampani yali bimanyika ebyo bya kampani reason being mirimu sijja kampani ababloka bebbali era kyovola abantu saata ekyo kyo saakiremeddeko nti oba mbinyonyola Saalongo okitegeera kuba tebyali byaga nti oba bya Mukalnet era oyo mwana agamba era abo abagamba sawa tebagambye nti Saalongo nti baana yatugambye Mukalnet abagamba ani Kim okitegeera wuliriza ekintu ekirala omuntu azze nagamba nti asindise miliyoni 2 tesikuleeta Dubai lwaki oba ozikwata anti wuliriza akugambye SB4 sente kansoke nkweko sente west bwe nfuna sente endala nkusindikire ndyoke nzije kati naava nakireminga nti tondeese bibuzabuza nanga baladala nakyayogera kyengamba kiri bwe kiti Kimu agambye nti waliwo omwana nga yayita mu bloka ti bloka namukwasa n'agamba ono bw'omundeetera nkuwaayo kino meaning omwana oyo aba teyayitira mu Mukalnet ennamba y'essimu teyagijja ku positi zaffe ezira za Mukalnet bayita bbali byabwe kitegeeza omwana oyo ffe tuba tetumuvunaanyizibwako kyembadde njagala okutangazaamu oba okutangaazibwa. Thank you. Okay, Mr. Mukazi. Yes, sir. Amawulire gano bwe gaguddewo nga gwe omwana akayanira gwe akabirira gwe wamubba kikyasoose okugira mu social media nga bwe yazinze social media kuba ensonga mbadde naziwuddeko emabega neŋŋamba ekyo tekigenda kugenda ensonga nja kuvaayo njogereko ngitaanye bulungi kuba naadde ngitegeddeko ate neyamukyazizza oba gwe yabadde nga akyalidde bambi omuvubuka oyo singa ebintu amanyi ebitambulamu singa ndowooza mugagga nnyo. Waliwo neyita president wa Kadama yeta president wa Kadama naye ndowooza nerinnya ndibadde alyejjako kubanga tamanyi ndowooza nakigambo Kadama kyekitegeeza tamanyi na president kintu kyekitegeeza ti president yenna okuvaayo okola ekintu kyono olina osooka n'okola research ku kintu kyogenda okukolako tosobola kuŋŋamba mbu teri bazungu teri batwala abakozi mu bazungu Dubai ng'amanyi nti abazungu bonna abasinga tulina amawanga 136 nga n'aga bazungu mwegali nga ne wonoba onootambula bwoti obupande bawandiseeko oluzungu na Luwarabu olaba ne Uganda waliyo abazungu gye bali abazungu kati abazungu bani abakolera bajja n'abantu abakuva e UK ne bajja babakolere byatera okwogera oba yayogedde tulina pulobulemu emu nti bannyinaffe babalimba lwekyo tolina bw'oŋŋamba nti ogenda mu Buwarabu kukolera muzungu ng'ate ogenda mu Buwarabu abawarabu abazungu abali mu Buwarabu abazungu abaliyo bakozi ngaffe afuna omusaala naye ogutamumala ekitegeeza tasobola kuwa contract ya myaka emeka ate era teriiyo mugwira asobola kuissuinga visa byoli mu kusambajja byendi mu kusambajja nga bwe nkugambye nti president yenna ng'omanyi nti oli president kitegeeza tegeerera abantu bonna obeere ng'obasingako kikyomanyi kati olaba nze atali president nsobola okubeera ebintu ebyo nga mbitegeera bulungi naye ye president kakati president kyo nkimugjeeko n'ekyokulala tamanyi Kadama kyeki tamanyi Kadama kyeki tamanyi nti omuntu bw'ajja Dubai wano n'afuna omulimu n'agenda mu nnyumba y'omuzungu emuwa ssente nnyingi okusinga ez'Omuwarabu kubanga ye alina kampani oba kampani zakolagana nazo nga zitwala abaana mu nnyumba z'Abawarabu ye alowooza nti teri bantu batakusobola kukolera mu Bawarabu kubanga alina promotinga kiki tojja kusanga Coca-Cola ng'alanga Pepsi lwakuba naye kagambo Cola era ojja gamba nze Coca-Cola oli agambe Pepsi Cola kakati ye alookingidde wali wokka waamanyi wokka waliwo kino kyenyebuuza era waliwo biri byagwawo emabegakaawo omukulu we n'atusuubiza nze ne Alan okutusiba oba weweerako era ngenda musiba era ngenda kumusiba oyo yasuubiza ffe otusiba so kati nnyo omukulu oyo yasuubiza nze ne Alan okutusiba mbu agenda tunoonyerezaako sibanga tusibe ebiki neninda okunsiba zo saakufuna era nkwekayidde mukulu gwe mbadde nsaba onoonyeko nkyayiwo onsibe ekirala okyala otya ku programu oba ku channel y'omuntu ng'ovumirira abantu abatwala abantu ebweru naye ate nga naawe konyotadde wali ekigambo ekinene nti abaagala okukola mu nsi z'Abawarabu simanyanga Dubai simanyanga n'endala eziringanga eyo n'ennamba ze ez'essimu kati tubeere feya babuloga bannaffe tubeere feya
abakyaza omukulu oyo sigenda mwogera mannya tubeere sooleke Kim ensonga nange siri mu kusabula just ndi ku side y'abannaffe tosobola kukyaza muntu ng'agenda kuvumirira SB4 olw'okulanga omuntu atwala abantu e Dubai okukola naye nga naggwe kennyini otaliwo ne scrolls ku screen yo zitambula nti abaagala okgenda e Dubai abaagala okgenda Saudi Arabia abaagala okgenda simanyanga mbuki mugwe ku simu zange zino n'amanya n'ogateekako n'ekipande kyeri nga kiriko simanyanga kampuni ya gundi bikoze bitya n'ennamba zo n'oziteekawo naye nga okuba muntu ono so tubeeremu n'amagezi abalala ba programs zino tubeeremu n'amagezi alaba channels zaffe zino nti wembanga omuntu gwendaba avumirira omuntu oli ali mu kulanga n'omuntu ono ate naye kennyini ali mu kulanga anoonya bana batwala bweru kiki ekikugira mu bwongo waliwo ndowooza entalo za business wansi awo mukulu weetereeze Jessica Kange weetegedde sikira kwogera linnyayo naye weetereeze nze kamale na kino ku nsonga ya muganda wange nze sijja mutya kuba nze I don't care Calvin Kayanja actually bakoze programs zino babiri ye ne Emma but I thank Emma nti yalaze professionalism somewhere nti yakubidde mukalazi essimu nasooka afuna side ya mukalazi n'ey'omwana bifuna ayaringa program but Kayanja njagala sooka kutegeeza bino ebintu wammanga one bw'oba tomanyi mateeka gafuga UAE ensonga z'okwogera ku UAE zireke kyenjagala osooka okutegeeza ndi mu kooti nga beeyogera yagenze n'agamba nti tewali mirimu gy'abazungu tulimba abantu era n'ezo sente ze bagamba mbu simanyi sente kiteri mugwira asobola kusasula sente ezo omuwalabu mu nsi yonna ffe ababalabyeko tukimanyi balina sente nnyingi ezisinga ez'abazungu gwoŋŋambe nti omuzungu mu kiyumba kyakuwa sente nnyingi mu buwalabu eyajja okulomba eyajja okukola nga ggwe akuwa sente nnyingi azijjewa omuzungu akuwa sente nnyingi ebuwalabu bw'oligendako ebuwalabu n'abaliyo bakimanyi teriyo muzungu ayinza kuyimirira na muwalabu mu byembeera mu byensula n'emmoloka ze bavuga abawalabu balina sente nnyingi gwoŋŋambe nti omuzungu akozese mu nnyumba yakuwa sente nnyingi ezisinga ez'omuwalabu waliwo ensonga lwaki omuwalabu akuwa ntono ate ng'ate alina nnyingi kitegeeza that's the standard omukozi sente ze bamuwaza ezo ng'obutamanya tebukuggisaako musango naawe kennyini oyina essimu oyina internet genda ku ssimu yo gy'oyina osobola okugugolinga wano apps weeziri wano apps weeziri abazungu ko balangira abakozi abo nti baagala bakozi ne salary ne bamusaako n'ennamba y'essimu n'okyatinga naye through video call oba zoom n'abuuza omwana byamubuuza njagala ebintu bino fine bino ebintu naye nno byogere emabega by the time nga tukyali ne Mukalnet ne kikoze bulungi nti kyanyamba ne sibyogera nti ate zino ensobi tetwali zirabye Kayanja okuba nsonga zo naawe otwala baana oyagala yisaawo mirimu n'olwaleero okedde ofulumizza lisiti ya kampani ezisinze 2021 ezisinga okukola emirimu emituufu azifulumyangaani president wa Kadama whatever it is afulumiza lisiti zibadde companies that means ekyo kikulaga nti nze ate mwana obudde bungi omufollowing naye ebintu bino njagala mbikutegeeze omwana ne bw'aba ali wano mu UAE Kayanja bennyini abo abagamba nti baleeta abaana bano nze fine sijja gaana mesi weeziri teri muntu ali 100% atuukiridde okyegeera Kayanja juzi wavaayo n'ogamba ku programu ye n'ogamba nti bakadama batambulira bwereere muganda wange si Dubai abo botwale Saudi Arabia bawane passport ate nabatuusayo ne bakaaba nga baagala SB4 abayambe uliriza ate ne bave Saudi nga bakaaba kuddawa Dubai kino ekintu baganda bange njagala mukirabe musukulumye ku bwongo mu buzuukuse fine nze sijja kujja musango nakoze ensobi ku nsonga y'omwana oyo but si nsobi kuba agenda tutambula okitegeera n'oyo ali eyo mulala naye njagala mutegeera ekintu kino zino ntalo za business the other way or the other n'omwana oyo nnyini eseza Salongo yayogera naye ne bano bayogera naye
ne bamugamba ensonga tugenda kukola ki zikolako owuliriza sipiidi gye yakozesa n'amangu ago okulaba Kayanja nti ali wano bw'aba gamba nti yava emabega nga aclaiminga ewa Ssaalongo oba ewa Nnaalongo emabega wona akiri yali tagenda wa Kayanja nze sola musayira musango kuba sente yeruma nze simusayira musango kuba mutuufu okola kyayagala this is her money but ekintu kyenjagala abantu abasinga tutegeere nti omuntu bw'aba ayogera ebintu waliwo omuntu ayogera ng'akuba Mukalnet olw'okuba nti yeranga yereeta abaana akiraiminga lwaki talina office Uganda muganda nge right togiina buli muntu waddembe oteeka office ye waajagala owuliza kwene Saudi simanyi ne Jordan Kayanja gwe wali okola mu bimuli ng'olise Kadama sigana kudda mwoyo gundi ngatumbewumbe Nnaalongo yes kimakiriza nti omwana agenda kutambula ensobi zibaddewo ebyakayanja obiwulidde byakayanja mbiwulidde ne nange mbadde n'akagambo kange ku nsonga ya Kayanja lwakuba nti kagambo akasinga obukulu ke mbadde njagala okwogera Kimu akanjogeredde kwe kugamba nti nno teri maid asasulira ssente kutambula kugenda mu Buwarabu kukola nti bagendera bwereere obwa maid bwa bwereere olaba omuwarabu gwe tutenda empisa embi atwala maid ku bwereere ne passport n'agikusasulira naye ate abazungu be babalimbalimba ne musasulire ssente ezo abagendere obwereere bebo be batwala ne batunda mu nnyumba kubanga teyateekamu wadde 10 abaazimuteekamu be bamuliko be bamutulugunya fe abaana abaffe beteekamu ssente zaabwe yeegulira tiketi yeegulira visa yeesasulira ekisaawe asasula wagenda okutuukira okusula n'okulya n'asasula n'omulimu gwagenda okufuna era akolayo nga waddembe omulimu ogwo singa atuukayo n'atagusiima okusinziira ku ssente ze z'aba yateekamu asobola okwogera nti bannaaye kye mwansuubiza si kyensanze era ne tumuwa ekyo kyennyini kye twamusuubiza oba ne twogera ne mukama we n'akyusaamu n'akola kye twateesa naye mu kusooka kati bano abakayanja batwalira obwereere beebo ababeera mu nnyumba ng'omwana bw'atuuka okulemererwayo bamugamba sasula $8,000,000 tukuwe paasipooti yo omwana n'abeera mu kifo watalina mirembe nga tasobola kuvaawo talina wadde kuba talina $8,000,000 za kununula paasipooti SB4 kirungi nze mbeebaza owuliriza nga bwavuma nti gwe alani baani but for your side president ng'oli president w'abantu oba olina okiikirira abantu b'otwala Kayanja tekinga ogambe Dubai walayisi nnyo owuliriza nze nja kusuuza no problem nja kupangisa hotel wosobola obeera for the 1 month n'okuliisa ekyo kyonsi kisobola I guarantee you on that linnya ennyonnyojje e Dubai owuliriza abo bennyini abaana bemuleetera obwereere webali wana ajimaani owuliriza babatunda ajimaani mu biyumba bajjira bwe tebateekamu wadde n'ekikumi babateeka awo emmotoka ne zijja ne zivuga ku makya ne zipaakinga oli n'atunulamu n'aganza enjagala oyo ne bamusasula ssente mu ofiisi dokumenti z'omwana ne bazikwasa mukama we ne bamutwala mu Dubai wano we tuli Dubai Sharjah wa tewali biyumba wano waliwo villa apartments ebyo ebiyumba ebalaba nti ennyumba amaka gava kuno mpaka kuli Abu Dhabi Alaini Fujairah wa kino nze nabagambye fines kambyogere babitegeera abasobola bipikinga kulwa Mukalnet bamukasa sobola byogero ba Nnaalongo Mukalnet ero gyowegendeze ne baba baana baayo bonna basically bali Dubai Sharjah you understand e Dubai ne bwobuuza abaana abasinga abaliwo ne bwosangawo amaka g'abaloko matono nnyo nti reason being munansi wa wano ategeera etteeka okay ekyo tukitegedde waliwo ku programu ziri ezaggwa omukulu we yatusuubiza okutusiba yagenda n'agamba nti teri TV oba radio station eranga bantu batwala bantu bweru omulezi Dubai simanyanga wa naye mukulu kola research genda funayo olunaku lumu owuliza CBS bulungi ne list gyafulumiza leero kampani esoose waggulu kampani esoose waggulu ku list yafulumiza companies
company so sigenda dimensioninga but abantu mujinonye list kweri yagitadde yennyini era ngeva mu kayanja simanyi biki na stampinga ko wansi ne sisi nateeka ko signature anonyereza obulango bwina ku TV ne ku radio. So mbadde malayo kano wagenda n'okugamba nti SB4 gwani alanga omuntu atwala abaana Dubai okukola nga ne TV radios teziranga which means mbu Uganda tedi omwana akkirizibwa kuva mu Uganda kujja mu Dubai kukola mukulu kola research osoke ofumi bigambo ebimu sita kwagala nnyo kulwana ntalo ate era sijja kulwana ntalo yadde naawe obula just nange nina bwe nakootingamu ensalawo mbu okugambe nze omumanyi nali miitinzeko kukolaawe olweyagala tukole ne bigenda bubi tetujja kuddayo eyo Mr. Mukazi guno omwaka ebyonna byonna tubifunye conclusion akambi mwana agenda kutambula so twagala muyame mu maaso g'abantu okweyama mu maaso g'abantu ku Mukalnet Global Services tugenda kutambuza omwana oyo abalala betulina ba victim balimu abalala nga abasatu bana abo nga Kimu bwagambye tebayita mba agent balala naye n'aba connecting naye nga tebali direct eno kitegeeza nti ensonga ezo bagenda kuzigonjoola so kati ono omwana yayita direct mu Mukalnet tugenda kulaba engeri gye tumuyambamu ayambibwe era nga tumanyi nti tekigenda kuddamu kubeerawo nga bwe twabagamba nti ennamba zemulaba ezo zemba mutambulirako zemulaba ezo kati kaŋŋambe kati okuva n'olwaleero nti ennamba zemuddamu okulaba zemba mukola ki zemba mutambulirako obanga oli tayise ku nnamba eyo nagamba mbadde nompulira mu ddoboozi background oba muki oba ng'ayogedde bambi goberera ennamba ezo zokka bw'oba ofuna information yokka entuufu gy'oyagala okumanya era nga tubasuubiza nti guno omwaka tugenda kusigala nga tukola nga bwe tubadde tukola tujja kubeera nga tubatambuza wadde nga weewaawo olumu tukeerewamukko wano nawali naye nga tukwata obudde ne tubaleeta ne musobola okubeera nga mukola emirimu egyo kino gye tuba twabasuubizza olumu oyinza okujja ng'omulimu gwe nakugamba okukola ate essaawa eno teguliiwo ate nga n'okugamba nti kati waliwo guno oba lindamukko katono oba nojja naye nga tusobola kukola interview kuyita ku mulimu ogwo gwe wali oyagala oba nojja ng'olina kyewankweka ng'olina obulwadde mubiri gwoba TB oba wafunako TB ne bakuzaayo mu nsi yo olw'ebitugwa bitalaze bwe bityo naye ng'oledde gwoba okimanyi kubanga ogenda okujja ntubagaba bannaye musooke mugende mulabe ku basawo babakebere kino nakiri muteekemu ssente zammwe mujje wano ng'amanyi nti muli balamu bulungi so tusuubiza nti omwaka guno tugenda kutambuza abantu abalamu obulungi mujje nga muzze kukola ebibaddewo byonna twetonda omwaka oguwedde ebitagenze bulungi tugenda kutereeza buli kimu kiterere bulungi namba eziri ku screen zo zikwatibwa ne message zonna ziddibwamu wadde nga bwe nkugambye nti oyinza okugiweereza essaawa neddibwamu mu ssaawa nga 2 maaso naye nga message eyo egenda kukola ki kuddibwamu oba essimu eba egenda kukwatibwa ate essimu bweba tekwatibwa era bagenda kuddamu bakubire era ku nnamba ezo zennyini bakubire bagambe obadde ogamba otya gwani naye nga bw'oba olieyo nga tunaweza myaka 2 gwe kubanga omanyi nti olinayo omwaka ogujja okujja maaso tetugenda twalanga abakalvin batwala abaana be18 nakuza passport nagiwezako emyaka bambi bw'obanga tunaweza myaka 2 tetugenda kuleeta Dubai. Okay, tweyanzeege ensonga zonna ndowooza muziwulidde gwe yeetegeeza okubeera nga guno omwaka otambula wekennenye bifo nga tonnatambula kuba ku ssimu ekiba kyetagisa video call gikubeko oba ne audio call ddoboozi ya Mukalnet liwulidde ddoboozi ya Nalongo liwulidde pozi ne team ajja kubeera nga akutegeeza okubeera omuntu n'omwekengeramu mugambe empa Mukalnet jogere naye oba ku video call ojja kubeera nga ate omulaba tubeere beegendereza n'akasente kaffe naye nga nyongera okujjukiza bannaffe abakiralion lama byenfati nkutumiddeko nnyo bano nno basaabaza maali okuva mu ggwanga lya Dubai okubeera nga yetuuka maali eyo yetuuka mu Uganda bunaku bakozesa ennyonyi wamu n'emmeeri kubeera nga emaali yeesaabazibwa mu butuufu bwayo emaali tebulangwa beekutte bakwere ku ssimu eri ku screen okwo tujja kubeera nga ate wejjusa nze muzukulu wa Kabajja omugeye Ssebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga subscribe likinga ate era sharinga mpozi ngaliwo akalala akanaba akasigaddeyo tukyali mu kkomuno tujja kubanga tutereeza ensonga eyo bakomputers bannange
tuleme okukonola amannya g'abantu nga twesaawo ekyaffe. Before tunanenera SB4 Media webuuza yalizimba atya. Mukuluzimba erinnya ku mukuluzimba tuyita mu bugubi bungi nokuteekamu akasente oteekamu kangi. Naye omuntu waava eri nga yalala okuba okutteyo nayagala okukuba mu ngeri emu oba endala yayiseewo ekikye naye alandira okwo tekibeera kirungi. Olaba yavumye Deriki. Actually teyavumye abula ya postings nti baleka okusiriwaza eggwanga South Africa si London. Imagine Calvin ebintu byokola bimu muganda wange muni tuteeka research. Okay. Subscribe, liking, sharing. SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Sb4 Media, Tuggussa Enssonga.